nkumanya Daudi Mugema era namumanya lwa ndongo kubanze bentandika okuyimba jeje tumala okukola kayitako bwentandika okuyimba Mugema y'omu ku bayimbi abanyaniriza mu kisaawe ky'okuyimba. Nasanga akayimba kakubayita Katonda w'abanaku nga yakakuba kati bwenkuba akayimba kebayita Busumba Awaadi nenteeka concert yawo ku kalenda y'omu ku bayimbi abanyambako ennyo era nafuuka mukwano gwange kati ndowooza myaka nga 7 badde bakumpi ba Luganda. Abantu bonna abakuba endongo abo nabalaba maze kutandika kukuba ndongo nalimba mangi naye okubeerera ddala namala kuyingira ndongo. Mugema badde muganda wange kubanga ne maama we twagendangayo so mubafiiriddwa mwendi. Kyensinga okumanya ku Daudi Mugema nga bwe nkugambye nti nno twakwatagana lwa ndongo mumanyi ng'omuyimbi omulungi. Ekyokubiri mumanyi ng'omusajja abadde asaagasaaga ennyo anyiiga mangu naye ate abadde yeesonyiwa mangu era nga bwakunyiigira asobola okunyiigira nnyo naye wayitawo ennaku nga 2 naaba ng'abivuddeko. Ate ne baba takwagala abadde tageya era nga bw'oleeta emboozi z'omuntu ng'abadde yamukowa nga tamwagala eyo era eyo emboozi ng'ekomeyawo oba toyagala mutawaanira ng'ogikomye wayagala mutawaana ng'akuviira nyumya ku muntu ataliiwo naddala nga mumunyumyako bikyamu. Kale abadde musajja mulungi tutwalize ewamu nti Mugema yafuna obulwadde oluvannyuma lw'emyaka nga 3 ng'abantu tebakimanyi naye nga nze nkimanyi era ng'obulwadde obwo bumutawaana. Kakati kino ekyambalogona biki nze nsobola obutakitwala nga nsonga era nsobola obutakitwala nga kikulu wabula omuntu bw'alira akabanga yeekyawa wakubanga mu ndongo muno temuliimu mikwano nnyo era omuntu bw'alowooza nti mu ndongo mulimu emikwano bye bizibu ebimu by'abajja okufuna. Siwakana eddogo mu indasitule mweri lingi nnyo omutima omubi n'obutemu byonna bijjuddemu ati muno naye ku kya muganda wange Mugema kiyinza okuba nze nga nze singa omuntu aba anoonya kutwala mazima gange kibadde kituufu olw'ensonga nti avuddeyo najja ng'akola sitatimenti ez'enjawulo soka n'agamba bamutumukunya mu kkomera ne bamulinnyisa mu bbaafu erimu ebintu okuba bakimulinnyisaamu ekigere ne kitandika okubeera nga kizimba era n'afuna ebizibu ebifaanagana bwe biri n'oluvannyuma kumulinnyisa mu bintu ebiringa amacupa wayitawo ebbanga lya myaka ng'ebiri bagaba mukebedde nga kansa yamukwata biki bagenda mujjanjabi. Kati ne wayitawo akaseera katono n'agamba nti ate kati ddogo nze nganze omuntu yali azwazizzaako ku muntu ebyo ebintu sibiwa nnyo makulu wabula nsobola okumanya nti omuntu asobola asobola okusoberwa oluusi nga abantu badde alowooza nti mikwano gye basobola okumuyamba n'alabira ddala nga bamuvuddemu. Kati n'agamba naye bano abantu bafaanageniza ddala abalogo ng'afunye n'endowooza efaanagana bw'eki nze kyendowooza amalogo mwegali era bangi bagulubye nabo gabatawaanyiza naye ekyaddabuti Mugema mpozi kati nga boolaba nti waliyo obulwadde bwe bayita siriimu obumanyi naye siwulirangayo ntaana ya muntu n'emu gye baga nti ono gundi afudde siriimu wabula obulwadde siriimu asobola okusanga oba akawuka ako akaleeta obulwadde bwa siriimu obulwadde bwe kasanga mu mubiri bwe kawa amaanyi era bwe bukutta. Kati n'amalogo gasobola okuba nga gabaddemu naye nga si bye bibadde bimuluma bino bimuleetedde ebizibu. Naffenna mu ati muno tutambulira mu malogo tulwanagana nago bulwanaganya naye era tetufunanga bizibu ebyo byakutuuka kufa. So sobola okuba nga nkyaliko ejjembe nga lintawaanya ate omusujja ne gujja. Kati bw'otaba mugumu n'ogamba nti kaŋŋende mu ddwaliro n'osooka mu mayembe bayinza okulaba ejjembe ate omusujja ne batakola ki ne batagulaba okukakkana ng'omusujja gukututte. So ebintu ebyo byetaaga okubeera nga ababigendamu osooka kugezaako ku kintu kirala era kyenkakasa obulungi nti abadde ku bujjanjabi okumala ebbanga era bwe bumuyambye okuwangaalako akaseera. Ekirwadde kibadde kitawaanya Mugema ekituufu abasawo baagamba nti kansa kubanga nze sirina bukugu busobola
kuzuula kirwadde kiruma muntu nga sikirabye mpozi nga ndabye ng'embwa ekuluma n'enjikutaasa oba enti ekutomera n'enkutaasa ne bino ebirwadde ebiri munda ebyetaaga obugu byentwala kati baavaayo ne bakola statement n'abadokita ne boogera n'ebbaluwa ne zivaayo ku ddwaliro kabamukebeko nti mulwadde wa kansa era amaze ebbanga ddene nnyo nga we mulaga alinawo dokita we kuba twagenda eggulu okumala ebbanga ng'era ne bw'aba ali ggulu eddagala ne limuggwako ng'era waakiri alitumya ne balimuleetera kaakati nze nkimanyi nti batubadde tujjanjaba kansa ebbanga eryonna era singa eddagala lya kansa abadde talikozesa singa oba oli awo yafa dda kati nze kyensinga okumanya kubanga nze Mugema yeyantwala mu cream production era yeyansabirayo nja kiyite yansabirayo omulimu mu cream production tugenda tukola mu cream production bwewummulamu ne tukola ne tugenda mu Vision Heroes era ne mwami Mugema oyo kati nze walukagga mumanyi ng'omusajja omuyambi ayamba abantu oba oli awo nibyo ebizibu biyinza okusimuwakanira naye ku kino ekya Mugema olw'okuba obulwadde bwajja ndaba ne tulwanagana nabwo nga ndaba abasawo ne boogera ebintu nga ndaba ekyo kyo kyagaana okunnyingira ate agenza okufa nga tannaba kumpa bukakafu nnyo bulaga nti kyayogera kituufu kati sisobola kyesigamako nga ate mmanyi kiri ekituufu abagoberera interviews ne bwe yali atandika okwogera yayogeranga mu yanzita nga tamwatula kituuka nga amwatula naye ng'era talina bukakafu bwakola ki bwalaga nze ne ndowooza nti akageri kaali mukwano gwoba oli awo butafaayo nakumuyamba kubeera bwe yali yagamba nti kyemba ndowooza nti yeye tubadde bamukwanda ebbanga ddene naye we nalwala teyankubira mu ssimu kati ekyo nze ndowooza kiyinza okuba kye ki oba iweera ne mukwano gwo naakudisappointinga osobola okunyiiga kati bw'onyiiga aba teweekontrolinga osobola okwogera ekitali kituufu mpozi bw'onoofunayo omuntu omala gwe yabuulira amazima agasingako kuganda naye nze kyenkakasa obulungi Mugema abadde n'obulwadde omutawaanyiza ebbanga ery'emyaka 8 era Mukama n'atuuka ekiseera n'amuyita musabire busabizi Mukama amuwummuze mirembe eggulu olugendo lw'eggulu n'omulundi ddala gwasookera ddala okugenda eggulu twali ffenna era nange naliyo kuba twali mu covid ffenna ng'enjala etuttira mu nnyumba tewali solusoni era yeyajja n'ekirowoozo awo ne tukiwagira twagenda abantu ndoza nga 108 mwalimu abayimbi mwalimu abatimbi b'emikande bwe batyo naye nga ffenna twali mu industry kati bwe tutuukayo Mugema kye mujjukirako nti yeno yali aganye okutulaba naye Mugema yaleeta ekiteeso nti yeno bw'aba afuluma mu balakisi tugenda kugwa mu maaso g'emmotoka ye kati obumalirivu nali sibulabangako ku muntu mulala yenna kumanyi kiki kye bayita jeno atambulirako amagye agatakka wansi wa 10 kyejjeno kyolaba naye abaana baali bamalirivu Mugema bwe yalengera emmotoka ng'efuluma bigula najja ne yeeyala mu kkubo wakati n'agwa baali bayinza n'okutukuba amasasi naye jeno oyo gwolaba n'afuluma mu mmotoka teyalinda nakumuggulira kuba ab'emiti baba baggulira yeka emmotoka ngalowoozi weyinza okujja n'agamba ekyo kiibwe Mugema n'ali mu maaso ge n'amugamba ssebo ffe enjala etuttula mu nnyumba eggwanga mwalisiba tetulina kyakulya musajja n'agamba mumala gawamba biki naye kyanga mwawo n'agamba mugende mwebaka ejja balaba enkya era ku olwo ne tufuna buli muntu bamuwa miliyoni emu tubeera mu ggulu nga tweyagala obulamu ne bukomawo era Mugema oyo yayamba abantu bangi nnyo mu covid omwo kubeera nga ate asobola muka kale obulamu ne butandikira awo kati ffe twakoma awo ekyo ne tukivaako naye kati ndoza bale bafuuka ova mukwano n'ejjeno era abadde agendayo nnyo kati byebyo bye mmanyi ku Mugema nti era okugenda eggulu bwatyo bwabitandika ekyamutwala eggulu yali njala baatusiba emyaka kumpi 2 nga tetukola kati kyekyamutwala eggulu tewaliwo kirala kiri awo yali njala kati omulundi ogwagenza eggulu n'afiira abadde alina konsati mu gw'omunaana nozenabuza mwezi banga 3 ku Papa Sport emakindi awo kati bwe yamala okuyimba ewa Mulongo oba baali saidi za wasikijjukira bulungi ku Sande yali ba John Hiru kyoba abo neza yamala okuyimba bwe yakumawo yavuga kiro
nze kyendowooza ndayinza okuba mu kuvuga ekiro yakoowa kuba olugendo olwo luwanvu kati bw'atuuka n'afuna loogi naye baka bagamba teyazookuka naye nga yamala nakukola ng'era tulamugema awonye bagenda okera ku makya nga yafudde naye nga yali mulamu kuba n'okwafoomega apafa ojja kunoonya akatambi ako ojja kukalaba nga mulamu tandika n'okwagala kwambala engatto ayinza okuba dde agenze kusaba kasente ka kivvulu ekyo abasinza okubeerawo Dawudi bangi era mujja kuba mubawulira naye kyemmanyi Dawudi buli muntu muteeke mu ssaala ye waba alina ekyamusobako kama amasaasire. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records